olunaku lujja kuba lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi ogwokubiri omwaka 2026 okuva ku saa 5 ez'okumakya mpaka saa 10 ez'akawungeezi ne bakugamba nti obeereyo mbungi mu kwekalakaasa ku lunaku olwo kubanga omulimu guno tegunnaggwa mu ngeri yonna esoboka. Alright. Akalango kawedde. Akalango bwe kaggwa. Okusookera ddala njala okwebaza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obubaka bwe watuwadde olunaku lwajjo ng'oyise ku mutimbagano gwo wabadde okiise okubuulira ensi biki ebizibu biri mu Uganda n'embeera eri mu Uganda. Wonna woli Mr. President mukaba kingirize asobole okuba nga akusobozesa okufuna amaanyi n'obusobozi ate twongere okulabisa n'okuggyako Nyandi Yosoferi. Bakomredi mwena basobodde okubeerayo mu buntu tubebaza okuba nti mwatindiza engendo ababeera e Geneva mwennyini abeera mu nsi za Europe n'abatambudde okuva mu mawanga amalala basobodde okubeera mu summit yayo mu balinyi baddere olw'ensimbi ze mwataddemu n'obudde okuba nti mwali presentinze Uganda bulungi nnyo era mwafunye amasemu g'abakungu ne mwogera nabo ne mbabulira ensonga bwe zigenda mu Uganda mwe bali nnyo babalidde ate mujjangu ku mwena basobodde okubeerayo e Geneva olunaku lwajjo mwe bali. Era njala tutwala mukisa guno okubaza obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda okwetoola ensi yonna abaweesezza omukolo guno ekitiibwa nga mwabadde ku mitimbagano egy'enjawulo omuli YouTube, Facebook, Twitter, TikTok n'emikutu emirala gyonna abaddeyo mbungi ne mu presentinga oba ne muri presentingira eggwanga lyammwe. Omanyi my comment section kintu kikulu nnyo. Comment section viewership abantu nabo bennyini abakulu ab'enjawulo abatuula mu lukiiko olwo bwe balaba nga for the first time emitimbagano gyabe gijjumbiddwa abantu bakomentinze ng'ekintu kiraga positive side nti kituufu Uganda eri mu buzibu awo tuba twagala so mwenna abaddeko mu bulungi kubanga kyagenze ku record nti eyo Geneva Summit ya 2026 yajjumbiddwa Abannayuganda bangi abadde online. Tetunnafuna figure ntuufu nejjo twasembeddeyo twasegerezeddwako nti bandibanga kwaddeko abalabye summit eyo bandibanga badde basukka mu miliyoni ezisukka 5 ku 6 across the globe abalabye meeting eyo live. Kati ate abagirabye after live ate bo kitegeeza oba nti bali mu bukadde obusukka mu 4 okuddaago n'abalaba kyayire kitegeeza nti weeneemalira ennaku 7 ng'olukiiko olunene lutudde olw'abasalawo jja kuba kitegeeza nti olwedde egenze mu miliyoni esukka mu 10 plus kiba kitegeeza tujja kuba tufuna okuddibwamu okw'enjawulo. So mwe n'ababaddeko mubibaza President na buli kimu ababaddeyo mu bali balire ddala. Alright. Njagala tugende ku information eyatuleese olwaleero. Information eyatuleese olwaleero. Njala sooka tegeeza Bannayuganda mwena gye muli nti ebbanga libadde ddene nnyo nga tujja tubategeeza nti Bannayuganda tulina okwerwanako. Naye njagadde ntandike na kano. Munnayuganda yonna gy'oli okuva mu Mamboka, mu Maserengeta, mu bukiikaddyo, mu bukiikakkono twabagamba mukanoonye, mukalonde, mukakuume, mukabanje. Tuli mu kabanja era okukabanja tekuliiko time limit. Essaawa yonna kutandika naye njala kubuuza olredde okubanja akalulu lwaki? Omukulembeze jjo bwe yabadde nga ayogerako eri namunju w'omuntu okwetoola ensi yonna yagambye nti time entuufu bw'eneeba etuuse agenda kuvaayo. Naye waatuddekaawo n'olowooza time entuufu eri luddawa? Kati kankusunireko okuva wenkoledde akatambika n'okuva olunaku lwajjo kitwale nti Nyandi Yosoferi ayagala kwerayiza mu Gwokutaano tuli mu Gwakubiri kitegeeza tusigazizza emyezi 3. Mu myezi 3 gino President asobola okusafeesinga ewantu wonna ne lukoya ne bwe lunaakoya ogenda kuba oli luddawa lugenda kukusangawa kubanga bwe lutandika owebbanga wakuweeka ejjinja buli omu wooli oba olina kusituka busitusi. Ekirungi mwe temwategeera sayansi yali mu kintu kino lwaki? Akasiriikiriro kano President okugamba nti nja kuviirayo obudde nga butuuse obutuufu yali ayagala kusooka kuba jjinja mu kisaka oba mu nju kikumanya ani yaani. Mu kaseera kano kwolabidde kano opposition yonna ebadde ya Museveni etandise okweyanjuluza ng'eddeyo wa Museveni. Ompulya bulungi nnyo. Abantu abatali kwalaali batandise okweyanjuluza. Kitegeeza gy'atudde alaba buli kimu. Ne gavumenti agitadde ku bunkenke ku makya boogera kino olweggulo boogera kiri. Kandi gavumenti agitadde ku bunkenke ate ng'ekimanyi nti
bwe bate bamulabako bamanyi ki ekiddako kitegeeza nti gwe gy'oli mu myezi gino egisigadde oli redde nti singa president asafeesinga olunaku olwo ogenda kubeera redde nkugambye okuva lunaku lwajjo lweyogedde lwenkoledde akatambi kano nze kugamba nti oli redde nakugamba twakugamba nti Kabanje taliiko nnaku ntuufu wabula nze njagadde kusundirako nti okuva olunaku lwe twalonda mpaka president lwanagamba nti avuddeyo nga Nnyandyo tannalayira oba nga amaze okulayira oli redde wanaasoose n'akulekamu osooka olaba eggwanga nga bwe litambula obumeji bw'abateeka bususse muga mu Uganda okutemula kususse mu Uganda okuwamba abantu kususse mu Uganda n'abennyini bennyini baakozesa aba NRM okubba obululu bennyini bakaaba aba ghetto structures bennyini be baakozesa okubba obululu ne bennyini bakaaba aba NRM bennyini bali maziga Nnyandyo Sofeeri atandise ogenda buli wamu atalina genda yabadde wa Bishop yali yagenze wa Kardinali Wamala musajja wattu n'amuntu zino zonna kyakola anoonya ligitimase kankulage kino anoonya ligitimase simanyi naka savings mama anoonya ligitimase kubanga weebuuze mu gino gyonna emyaka omusajja ono abadde amwagaza ki naawe njagala osooka ombuuze nsooke nkubuuze bukyanga Museveni abeera mu buyinza emyaka gino gyonna kadino eyawumula amwagaza ase essaawa zino kitegeeza nti ayagala legitimacy nenjala kubuuza omusajja ono wa Katonda amwagaza ki kubanga omusajja ono ye yandiyagadde okulaba ng'eggwanga teriwa musaayi wuuyo amwagaza ki essaawa zino amwagaza ki essaawa zino amwagaza ki essaawa zino anoonya legitimacy ye yamututte okulaga ensi nti abantu bonna bakulu mu Uganda bamukkiririzaamu so nga ate kikyamu oyo kadino yandiyagadde okulaba ng'ensi eyitawo mirembe nga tewali kulwa musa wadde okutulugunya abantu yayagadde agendeyo afune ki afune legitimacy kati bwe yavudde awo n'agenda ku ntaana y'omugenzi Archbishop Jonah Nnoom era naye kufunayo legitimacy naye weebuuze lunaku ki Museveni yali agenze ku malalo g'omuntu ngera kubuuza lunaku ki Museveni yewona mulenga agenze ku malalo g'omuntu tekibangawo olw'ensonga nti bano abasajja balina ebikolwa ebyakalogo kalenzi balina ebikolwa byakalogo kalenzi kirabika baamugambye agende ku malalo ga Jonah Nnoom akole ki abeeko byakola omulaba bulungi nnyo agenze ku malalo ga Jonah Nnoom naye ng'ajjukira information etulaga nti Museveni kennyini yerebegawo okutta Jonah Nnoom lwaki agendayo mu kaseera kano ng'ate akimanyi bulungi nnyo nti yerebegawo okutta Archbishop Jonah Nnoom kubanga ye ayagala balaga nti ali hole nnyo talina buzibu naye nze nganze byange bimbyogera kati ng'omusiza Bulesiyani kankutereko wano mutabani wa Amini ye kennyini akubuulira ensonga kamukotereko wano akubuulira ensonga When you lay a wreath at the grave of the late Archbishop Jonah Nnoom, I thought that this could be a good moment for Museveni to also now confess to the people of Uganda who exactly it is that reported Jonah Nnoom, the Archbishop, to the Amin government for receiving weapons from Milton Obote in Tanzania. Weapons that Obote had apparently promised to send to Museveni through NASA terrorist group so that they could continue abducting and murdering prominent people like the late Chief Justice Ben Twaluka, who was abducted in vehicle number UU171, never to be seen alive again, and the vehicle found 4 months later in Mbali, eastern Uganda, on January 22, 1973, with Museveni driving it.
and him escaping arrest that day and then writing about the very escape in his memoirs. However, in regards to the Archbishop, the Fronasa terrorist group leader Museveni then discovered that the new stock of weapons that Obote had promised to him were instead sent to Archbishop General Nwum. And so in anger at being played by Obote and in anger at Obote's tribalism of sending the weapons to his low tribunate, General Nwum, the Fronasa leader Museveni leaked the Archbishop's operation to the Amin Security Agency. And this led to everything that happened to General Nwum. So it is indeed funny to see today that the very person who instigated the whole saga against General Nwum is the one here 49 years later laying a wreath on the grave of the very person whose death he instigated, including he instigated the Amin government's discovery of the truckload of weapons hidden at the Archbishop's residence at Namirembe Cathedral, all culminating in the arrest by the government and then the subsequent shooting of Archbishop General Nwum by driver Moses Okello, who had been told to take the Archbishop home, but who claims the Archbishop tried to strangle him and rape and tried to take the vehicle. So here is Moses Okello being asked by the international media what exactly happened in the vehicle that led to him shooting the Archbishop. In any case, if there is no full repentance, as Museveni laid his wreath here, then as the instigator of the whole saga, this memorial wreath is the biggest and most macabre political comedy in Ugandan history, as we see the person behind Nwum's death standing at the grave of the very Archbishop whose death he instigated, and is here pretending to mourn the Archbishop. I can only imagine how the Archbishop is standing helplessly in his grave at this very moment. Thank you. The Archbishop was a terrorist caught red-handed in... Comrade yoyo muganda affe mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada akunyonyodde buli kimunga bwe kiri akugambye omuntu eyali emabega w'okuttibwa kwa General Lumu yali Museveni kennyini era bamala okutta Archbishop General Lumu emmotoka yali avuga ya Archbishop yennyini bagisanga Museveni ng'agivuga oluvannyuma lw'emyezi 4 mu kibuga Mbale kitegeeza nti bwebanga General bamutta ate emmotoka yali atambuliramu Museveni abanga bagimusanzeemu Mbale kiba kitegeeza nti Museveni avunaanyizibwako okufa kwa Archbishop General Lumu kati ayimiridde mu maaso kubanga anoonya legitimacy era temwewuunye Museveni nga yeefoosinze okunoonya Ssaabasajja Kabaka okumwetega afune ekifaananyi nkiddamu temwewuunya Museveni ng'afoosinze nga yeefoosinze oba awaganyiza n'amaanyi n'afuna ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka by force. Buno bakanjala busirikira Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okukuluma kutu nkutegeeze wonna wooli nti abatamanya ngamba abakulembera Museveni ne security ye bandiyagala okukunoonya wonna wooli basobole okusomosa Nyando Yosoferi Tibahabulwa okutuukako ng'ekigendererwa kyayagala kufuna kifaananyi. Ekifaananyi kino bw'akifuna ajja kiraga ensi n'abantu nti wamwenda osinze oba eggwanga liri mu mirembe. So njagadde nkulume kutu nkutegeeze nti ab'ebyokwerinda bya ttiimu y'ebyokwerinda byo gitegeeze nti seetaaga kusinkana muntu yenna obudde buno naye nga kitegeere njagadde okukuluma kutu nti Museveni ekyamututta okusinkana oba okuyita Kadino Wamala ku myaka gy'alimu ng'omusajja atwageye n'agenda ne ku malalo g'omusajja gwe yakulemberamu okutta ayagala kifaananyi kyo mu buli ngeri yonna esoboka. Kati Ssaabasajja Kabaka ansaba okukuluma kutu okukulopera okugamba nti beera mwetegefu nti bayinza okwagala okufuna ekifaananyi kyo mu buli ngeri yonna esoboka. So ye njagadde okutegeeza obeere ng'oli bulindaala ng'obuliri bwa wansi nti musisi bwajja oba mutenza ggulu bwajja tofuna kutaataaganyizibwa nnyo okusinga oli ali katandala waggulu abeera nga musisi oba mutenza ggulu asazeeko ekitundu mwali byobaka mubalinnya okusindikira obutegeere. Kati bakutegeezezza ensonga eyo ogitegedde bulungi nnyo omusajja okwagala legitimacy. Kati mu kwagala legitimacy n'ekirala tewaliibwo mu byafaayo bya Uganda muntu ayambuddwa n'ateekebwa ku mmeeza y'ensi yonna n'emulaba obuvo bwe n'obuddo bwe
ebikolwa bye, embeera ze, obubbi, obutemu, obukumpanya, obufere nga Nyandwe Yosofere. Nze nganze njagala okwebaza nnyo ow'ekitiibwa muzzukulu wa Kayiira Ajule Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, webale nnyo kujja mu nsi muno kutulaga kubo na mazima n'obutatiirira. Oyambudde Nyandwi Yosoferi Tibahabulwa Museveni, tomulekeddeemu kamonda. Era ojja ssangayo abavubuka abali mu myaka egiteesalirawo, ojja ssangayo abavubuka abali mu myaka egikookolima naye ng'amaloboozi tegakwatagana. Wattu nga bakuwalamba kubanga tebamanyi omulembe bamanyi gwe balabye gwa Museveni, ate n'okusoma kwabwe kubadde kwa bituli nga zino bituli bingi ezisumulula eggaali maanyi ga kifuba, nti omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya, ate n'okusoma kwabwe kwa munguuba. Era bw'otunuulira ennyo abantu abakulima empindi ku mabega nga NRM ye basasula, wattu mubuuze yasomako ku civic education, wattu mubuuze yasomako ku political education, wattu mubuuze yasomako ku byafa by'eggwanga Uganda, yo independence amanyi twagifuna ddi, amanyi obuvubo n'obuddo, amanyi obuvunaanyizibwa bwe nga Munnayuganda, amanyi ssemateeka kye mugamba okukola, takimanyi. Y'ensonga lwaki ajja kujja akole ki, ayogere matankane. Naye nze njagala okukwebaza muganda wange, mukoddomi wange, webale kujja, webale kulabisa Museveni n'abantu be. Kati nabagamba tottanga kibe nga tonnakikenenya ndusu. Tottanga kibe nga tonnakikenenya ndusu. Museveni bukyanga ajja mu buyinza yamanya nti mukolobezi. Museveni bukyanga ajja mu buyinza mu 19 yamanya nti mukolobezi. Wano okuva mu 1996 bajja batemula abantu nga records abazungu bazirina. Mutemuloza video ezafuluma ku mitimbagano oba ku mawulire ebiseera ebyo za recordingibwa. Abazungu baite bamanyi nti Museveni yassa abantu. Kyova laba tewali record ekulaga nti Obote yattanya abantu. Okitegera? Kyova tewali record ekulaga nti Museveni yattanya abantu mu lutalo Sole. Record zikulaga nti Amin yattanyo, Obote yattanyo. Naye bwe tufunye ba historicals ne tumanya Museveni enkola tukizudde nti Museveni yajjatta abantu bano nga bwazaakola ebiseera bino. Kituzzawa kino? Kino kituzza nti abazungu bano batandise okurevisinga information gye baafunanga ku Museveni. Tulowooza nti Museveni yalimba ffe Kabannayuganda, Museveni n'abazungu yabasiba akatambaala. Omanyi omuntu omuyaaye naye ng'ate mukwata mpola, ate nga bw'akuwanika kopo ka caayi n'onywa, n'akuwa n'owokusula, n'akuwa ne ku mmere, n'akuwa ne ku ssente enkalu, nti kale bw'ozze kunoonyereza ku bizibu byali mu Uganda mu 19 okuva mu 1966 n'okutuuka olwaleero ng'ebizibu bino byonna azze abikweka. Information yagigulayo ku mainstream media, abantu ba historicals abasse, kati nga bajja okunoonyereza, akuwa emmere, n'akuwa security, n'akuwa n'akasente. Kati gwe mbwongo boga omusajja ono w'ekisa bannange. Tugenze okulambula ensi zonna ezirimu entalo, abakulembeze tebatufaako, niye omusajja akuwa n'akasente, n'akuwa ne security, n'otambula buli wamu, ne bakuwa ne ssente zikuza n'ezikulesa bakuwa ne pocket money, omusajja nga wakisa. Abadde alina okunoonyereza ennyo nga musajja mulungi nnyo. Kati abazungu batandise okurevisinga obulimba bwa Museveni okuva mu 1996 okutuuka olwali bakitegere omusajja mukyamu. Kati ate bwe wazza social media neyambula Museveni nga ne ba historicals abasinga obungi abaafuluma eggwanga bawandiika ebitabo, bawandiika records, bazibawo abazungu baga murevisinge information gye mulina ku Museveni enfu. Museveni si Munnayuganda, Museveni mutemu, Museveni yatta. Kati ye bwe yakimanya n'anoonya abazungu abasobola omukubira ebiraka, n'anoonya abazungu abalyake abasobola omukubira ebiraka. Nakugamba n'omuzungu muli wanguzi, n'omuzungu muli wanguzi, lwakuba enguzi agirya mu kyama, ate talaga nti yalidde enguzi, kubanga sisitimu z'ewaabwe zibakwata. Enguzi zino bayinza ozifuna mu bintu ebikalu. Enguzi zino bayinza ozibasindikira obusindikizi bw'omuntu omuleetera ekizibiti ku adresi ye naye nga kizira muntu wa state bwe bati bali enguzi. So singa bano Bannayuganda bamuwadde enguzi, enkyaguze kalina, enkyaguze emmotoka, luli aguze ettaka, luli agenze mu Amerika. Kati enguzi abazungu tebagirya mu ngeri eyo, bagirya nga beekwese. Kati Museveni kye yakola, yafuna ba lobbyist
abamuwujira obunyama buli wamu n'abateekawo mu kkooti y'ensi yonna, mu kkooti evuna n'abakalintalo, mu World Bank, mu IMF, buli wamu wonna, mu NATO, mu UN, kati kye yakola ne mu gavumenti ez'enjawulo, buli gavumenti yonna gy'omanyi nti nnene mu nsi yonna, Museveni n'ateekayo lobbyist. Nga lobbyist tasobola kukkiriza bbaluwa yonna eba wantu wonna ng'ekulitisazinga Museveni. Mu Amerika, Canada, Bungereza, mu nsi za Europe zonna, mu Asia ne mu Middle East, nga tosobola kuyisaawo bbaluwa. Olw'ensonga yakikola akimanyi nti singa abantu banaawayo information emukwatako ng'obudde bukyali, ajja kuba tasobola kuwangala mu bufuzi. Kati essaawa zino Kyagulanyi bwazze n'amwambula, nammwe ne mugattako eddoboozi lyammwe era mukyagaanye okuzikiza, kitegeeza nti ali mu kattu. Kati yali mu struggle, ffe twagala mujja mu ntebe naye yali mu struggle, kubanga ffe tugamba nti akatali kaba magumba olya musuula mu mulyango. Kati ye ate amagumba gamulimye okusuula mu mulyango, wattu ate atandisiga kweka mu ssaati, ekizibu ennyo kubanga ensi emulaba. Kati njala bbaga baganda bange, temupowa ensolo ku kizigo kweri, wabula kye mulina okumakinga sure nti kati akaluko tekakyaliwo, tugenda mu action. Action ya ddi tugenda kabanja, mukulembeze akubuuza are you ready? In case asafesi nze nga bwe yabagamba are you ready? Bwe mmala okutegeera ensonga ezo nga bwe nzibagambye zonna, tugenda kuzzaako ki wano obwali okulira okukomba essowaani. 1. Ekisookera ddala, owebbanga bw'otamuwemukira wattu teweebaka. Owebbanga bw'otamuwemukira wattu teweebaka. Ngenda kusaba na Uganda bonna bali mu Uganda nti abantu abasinze okulemesa Museveni mu buyinza be bantu abajja ku TV ne boogera nga badifendinga Museveni. Amudifendinga kubanga yamuwadde ssente, bw'aba teyamuwadde ssente amazima akola ki agamanyi. Abantu abalina okubanga balina okubuuzibwa ebibuuzo. Nkiddamu, abantu bakumidde Museveni mu buyinza si mmundu zokka, n'abantu ba bulijjo abamulya mu ngalo bakola kyamaanyi nnyo. Lwaki? Mu Uganda mulimu abantu ng'agenda tutegeererawo essaawa zino bwenjogerera, waliwo agenda otutegeera oluvannyuma lw'eddakiika, oluvannyuma lw'essaawa, oluvannyuma lw'ennaku, oluvannyuma lw'omwezi. Kati abantu abajja ku TV n'adifendinga Museveni abazze kubanga bamusasudde, baba temumusasudde amazima agamanyi. Kati abantu ekikulu ekyo mulina okugenda obbabuuzaako. Bw'omubuuzaako oyo tagenda kuddamu kujja kwogera bitakwatagana nga mpale ya mukama we, wadde aba amusasudde, aba afunyemu okutya. Naddala abajja ku TV, abajja ku radio, abajja ku LC1, abajja ku byalo, abajja ku bodaboda stage, abali mu taxi, buli wamu w'omusanga akuuta akadingidi, manya nti oyo musasule. Naye ng'amazima akola ki agamanyi. Era bwe batamuwa ssente ayogera ekituufu. Kati bwe tudda ku social media, bonna abaliko abalumba enkyukakyuka oba tayagala Museveni aveeko tebalina mirimu, ba jobless seekers. Kati omulimu gwe balina obaguyita Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate guli far better than omulimu gwonna gw'okulya application. No, wekasitoba nga osobola okujja n'ovuma n'olengeza n'owayiriza ogwo omulimu gukola. Kati abagukola bo bennyini bwe bate bamusasudde tasobola byogera, era olulimi lwesiba ne bamusasula ng'olulimi lusumuluka. Kati abantu abo abali ku social media, omanyi waasula, omanyi bw'atambula, omanyi gy'aliira. Nkugambye mundu si ye kumi Museveni yekka, naawe bennyini abeera ku social media be bakuumidde Museveni mu buyinza, kubanga eri abawuliriza abantu abo. Nakugamba ekigambo nti oli bw'akwata essimu n'agyetonezaamu n'ayogera ekigambo, ku bantu 10 ababeerako tekubulako bantu 3 bakkiriza mu kigambo ekyo, wadde omusanvu bayinza okukiwakanya. Nkiddamu, oli bw'akwata essimu n'agyetonezaamu, naddala abavubuka abali ku mutimbagano abali kubeera ku TV ezo, bwe bamutunuzaamu kamera n'ayogera ebigambo byogere bikyamu, ku bantu 10 tekubulwako bantu 3 bakkiriza mu bintu ebyo. Bw'abajja okikola buli lunaku ng'afuna abantu 3 bakyusa obwo nga bafukyusiza abantu bameka. Era akusigira n'ekifaananyi nti Museveni tasoboka era tasobola kuvaako n'akuwa ebyokulabirako, naye nga gwawerako ebyokulabirako ye kennyini mupangisa, ye kennyini agamba nti Museveni tasobola kuvaako. Bw'omubuuza akoze ekimbulamu takirina, wabula ze bamuwadde okujja okwogera zeezo. Kati gye akusigira ekifaananyi nti tekisoboka.
kati abantu abo balina okusooka okukolebwako musula nabo ku bitundu mulya nabo munywa nabo balina abaana mu masomero gegamu gye mubatwala balinya taxi zezimu ne mujja mu mwebali n'ebintu bakola byennyini bimanyi muso kasita munatandika okujja abantu abafukuira Museveni akadingidi nga talina muntu asobola mwogera bigere bya kisimu ku social media ne ku mainstream media kiba kitegeeza nti Museveni mutandise kumujjako emirandira kabere minister kabere kansala kabere MP kaberani ngaze mu community abantu amutandika obbaboola mutandika okubola bizinensi zaabwe ku ground abetaagisa okubuuzaako mbabuuzeeko kasito n'ombuuzaako ne muva mu meeting ne mwekyangu yaba tagenda kudda naye munasirika obusirisi kitegeeza nti olutalo tulina lungi nnyo ate tubananwenere nga tuba tulina odukola ki odulwa n'oduggusa kati wano katugendeko wano tukyaleko wano naku lwaliro naku zomwe ziri 19 nzize misana nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka luna ndi mwenda Mutebi w'okubiri wonna wooli obubaka buno nsaba babukutuuseeko Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu n'okukuloopera saako n'okukulogira ennaku eri mu ggwanga Uganda naye ng'ennaku eno eri mu Uganda esinzidde ku ffugabbi eriteekeddwa ku bannayuganda saako n'abantu b'okulembera mu Buganda kuba mu Buganda tokulembera Baganda bokka okulembera bannayuganda bonna abaava mu bitundu by'enjawulo okujja okusisira mu Buganda nze omu n'abantu abaafuna okutegeera butya Museveni gye yasimba emirandira mu Buganda n'ateekayo enkwezengeze abayita Abaganda ng'ate Baganda mannya nze sikunenyangako nti wakola ensobi tewakola nsobi wabula naawe tewamanya ng'omukulembeze ow'ennono akulembera Baganda wawa obuyinza abantu okkulondera abakulembeze wabula ofuba okunenya kwange kuli nti abantu abaakulembera okunoonyeza abakulembeze abali mu Mengo kati essaawa zino be baakulyamu olukwe ne bakuleetera abasajja n'abakazi Abaganda mannya abafutubadde Mengo nga bonna bakozi ba gavumenti ya Museveni ate nga Baganda mannya lwaki nazzi kuno mu Buganda mu ggwanga Uganda bwazanyanga ebitundu 5 ku buli 100 nazzi kuno ng'Obuganda obwakabaka Buganda buzanya ebitundu 5 ku buli 100 ku byenfuna bya Uganda ku byobufuzi bya Uganda ku byensoma ya Uganda ku byobusuubula bya Uganda obyokusuubula bya Uganda n'okubeerawo kw'abantu naye bukyanga Ssaalonga Mulengejja wa Ssanya Kaalo Charles Peter Mayiga Futubbale Mengo nga bamukusibye ebyo byonna byakyuka bitya nazzi kuno nga n'okulonda cabinet egenda okukulembera eggwanga bamala kwebuuza ku Bwakabaka bwa Buganda oba bamala kwebuuzaako kikyaliwo Ssaabasajja Kabaka tekiriwo nazzi kuno ng'obukulembeze bwonna bugenda okukyuka okugenda mu kampeyini okuba okunoonya akalo abasajja n'abakazi nga ne Museveni kwali bajjanga okukiika Mengo okuwaaba olutabaalo bakyajja Mengo okuwaaba olutabaalo nazzi kuno nga wabaawo ensonga enkulu mu ggwanga eyeetaagisa okusalawo mu nkola ey'ekisajja kikulu baasookanga kwebuuza ku Bwakabaka wa Buganda naawe kenyini Ssaabasajja Kabaka bakyakubuuza nedda lwaki nsaba okuloopera okutegeeza akalulu akawedde akalulu ka 2021 muzzukulu wa Kayiira Ajuule mutabani wa Ssentamu yawangula akalulu ako Sserwajja Okoota nabba obuyinza bwa muzzukulu wa Buganda naye mu kububba yakwatiramu bannaalumanya ne bassaalumanya era bangi battibwa abalala baawambibwa abalala tebamanyiiko maziikiro abo tebamanyiiko mayitire gye bali ne tugezaako nnyo okulanjana naye twasuwa mazzi ku nsaano wabula abasajja bafutubbadde emmenga Baganda mannya baagufuula mugano ogw'okuseka saako
saako n'okuba nti bo ate bali mu kimu ne gavumenti ekola ebikolwa ku bannayuganda. Ku luno ate bwe tutuusa olwaleero ne gujja bagira nti tugenze mu kalulu kano ne tukawangula ebitundu 7 ku buli 100 n'obujulizi bwonna weebuli. Tugezezzaako nnyo okuyisa amaloboozi naye era tubadde tusuwansa no ku mazzi. Ebitongole byo ebiri emmengo omuli ebikwasagana ku mataka n'ebirala byonna kuba by'empuliziganya byafa. Bo baasala okuwagira Museveni n'abamulya mu ngalo. Kati wetwogerera olwaleero tugenza okukola okunoonyereza nga bannayuganda basukka mu 15,000 bannayuganda basukka mu 15,000 bapookera mabega wa Mitayimbwa. Bw'osoma emisango egibagguddwako gwe kennyini osooka ne weewuuza ensi ki gye tulimu era gino misango kikaaki. Njagadde kiteeka mu bugazi obw'eggwanga Uganda kubanga Ssaabasajja Kabaka wange olamula tulamula Baganda bokka kubanga Obuganda be bantu bawangalya mu Buganda. Njagala okukulopera nti abavubuka abakyala n'abaami abasoba mu 15,000 baawambibwa ne batwalibwa makomera ag'enjawulo. Bo betamanyi muwendo battibwa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuwabira nti n'abamu basibiddwa mu makomera ag'ensi ezituliraanye. Kino bannayuganda mugenda kukwata ku mutwe. Eryo bannayuganda abaasibwa e South Sudan. Eryo bannayuganda abaasibibwa e Rwanda. Eryo bannayuganda abakwatibwa ne bakukusa batwalibwa e Congo. Nkiwa nti ne Tanzania tekubanga eryo bannayuganda baasibwa nga political prisoners. Nga mubanoonya nga temubalaba. Naye nsaba okukulopera nti abavubuka n'abaami n'abakyala basukka mu 15,000 bali mu makomera. Wabula ekyensonyi era ekinyiiza ekikaabya nti Obuganda bwalina omukono mu kutebenkeza eggwanga n'okusalawo eggwanga liwa gye litambula. Era wayogeranga ne Museveni n'akola ki n'ategeera nti Buganda eyogedde. Naye ki ekyatuukawo? Oluvannyuma lw'okuba nti Katikkiro gwe baakusiba obusibi nga tewamanya nti musajja muganda mannya. Katikkiro eyalemera mu Bwakabaka bwo gwe wayazika akakomo n'akalemera n'atuuka ayagala ate okumenya omukono ogwamukwasa akakomo ako. Yeefudde kyesirikidde olw'ensonga nti y'omu ku abo abatulugunya abantu. Buli kimu ekigenda mu maaso okiraba. Omuzaana wo Jacqueline Mbabazi ng'ono yamyoka Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu nkomyo. Omuzaana wo omulala era nga omusawo mu byenjigiriza ebirala Dr. Zedriga naye ali mabega wa Mitayimbwa. Musajja wo Enkwatangabo era nga yamyoka Robert Kyagulanyi Ssentamu Muwanga Kivumbi ali mabega wa Mitayimbwa. Naye ekisinga okwennyamiza nti Emmengo ewafutubadde abasajja n'abakazi buli omu yeefudde kyesirikidde tewali ayogera. Wabula ate Obuganda babusiga ekifaananyi ekibi ennyo. Bwe tusoma ebyafaayo mu ggwanga lya Bufalansa, Kabaka eyali mu biseera ebyo eby'omu 1800+ oba 1600 awo Kabaka eyaliyo. Yeesolero bwa Naggamba eri abantu batwala wattu enjala n'ebakommonta n'embayisibwa bubi mpaka okutuuka abantu baava mu Bwakabaka obwo ate bennyini babukunkumula omukono mu kibya n'okutuuka olwo tebuddangayo. Ekifaananyi abakulembeze Abaganda mannya abali Emmengo kye bagezaako okusiiga batya. Bukyanga obutabanko obugwa mu ggwanga mu kulonda kuno tekulire kebere radio kebere TV kebere omukulembeze yenna
ow'Emmengo eyali avuddeyo kwogera ku bizibu ebyo. Wabula ate tulaba nnyo abeeyita abasajja b'abamasaza nga batiitira ne Museveni era nga baatuuse n'okuba nti balya mu Buganda olukwe. Akatambi ke ngenda okuzannyira ke k'omusajja mukulu Katambala ow'e-Butambala ng'ono y'omu ku ba agenti ba Ssalonga Mulengejja. Ng'ono y'omu ku bantu abaalya olukwe mu Muwanga Kivumbi ng'akolanagana ne gavumenti. Omwami ono abantu bamutegedde wabula ebyembinga binajja yeesolosezza mbu ajje ku kkooti awulire omusango gwe yeetabamu okusibisa Muwanga Kivumbi. Bannansi b'e Butambala bamugamba nti okalya ogunywanga n'ogufujja. Bamututte nga talinnya era n'akawulunguta ke yazze ng'avuga ng'adda mu maaso kyamuwaliriza okukazzaamu jjiya ekavuga ng'ekazza emabega okuwala ebinaddirira naye nga bantu abali Emmengo abagamba nti bakolamulyako Buganda. Kaakano akatambi Katambala w'e Butambala abaana bamugambye addeyo. Katambala abaana bamugobye ku kkooti era avuga addayo. Katambala w'e Butambala abaana bamugobye ku kkooti. Katambala w'e Butambala abaana bamugobye ku kkooti bamugambye addeyo. Katambala w'e Butambala. Zezo ensonga nga bwe ziyimiridde. Katuddeyo buto mu lunyiriri bw'embadde. Wetwogerera essaawa zino abakyala n'abaami n'abakulembeze abakwatibwa tewali muntu yenna kaabere minisita, kaabere mukungu, kaabere wassaza, kaabere mulangira, kaabere mumbejje yavuddeyo okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu Buganda. Nyongera okusigira ekifaananyi nti ensonga zino nzoogedde ng'ekifaananyi nsize kya ggwanga lyonna si kya Buganda wano olw'ensonga nti abasajja n'abakazi abakwatiddwa bonna badde bawangaalira mu Buganda saako n'abo abakwatiddwa mu bitundu ebirala by'eggwanga. Lwaki? Ne batuuka okukwata abantu ba Kabaka Mayiga n'atabako kyayogera. Kati ye ekifaananyi kyasiiga asiiga nti Obuganda kati bwafuuka bwa byanfuna so si kulumirirwa bantu. Era nga twogerera essaawa zino kijja kuba kya bulyazaamaanya, kijja kuba kya nsonyi okuba nti ekifaananyi kye basiiga Obuganda kati Buganda yafuuka ya byanfuna nga tesobola dde okuvaayo okwogera ku bikyamu bikolwa mu Uganda. Gamba nga okutulugunya bannayuganda, okuwambibwa kwa bannayuganda, okuttibwa kwa bannayuganda, okusiba abo bonna abeetabye mu byobufuzi ebyokukyusa obukulembeze mu ngeri y'amancoolo. Jjo lyabalamu wano omukulembeze wa National Platform era omukulembeze ya Robert Kyagulanyi Ssentamu batamanya ng'aba baasalako amakaage Katonda lusulimu akaba musajja ne yeesolossa kati alira ku nsiko. Lwali lutali lubusa abatamanya ng'ama bakulembeddwamu mutabani wa Museveni General Muhoozi Kanyarugaba ne balumba amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ttumbi nga taliyo musajja wattu. Baasangayo mukyala we n'abantu abatonotono. Tebamuyisa bulungi ng'embeera bwe wagiraba. Nakati naye gyali tetumanyiyo saako n'abaana. Ebikolwa bino byakolwa byonna n'okuba nti muzzukulu Buganda teryamanyi gyali tumulabulabe ku mutimbagano ng'abonese. Byonna Mmengo ekoze eki esirise. Abaana Abaganda bali mu makomera bavunda, Mmengo teyogera. Bannayuganda bali mu makomera bavunda, Mmengo teyogera. Wabula olw'okuba nti balina ekifaananyi kye basiigira eggwanga nti eggwanga liri mu mirembe kati bo batandise kulanga misinde gya birthday. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu ekifaananyi kino bw'oba otudde mu ntebe yo gw'olaba ekifaananyi kibano kye basiiga nti kati bagenda teekayo birthday raale era batandise okutunda emijoozi gye batunda bagenda giguza bakibagwira. Era Obuganda bwo kye busobola okukola bino Obuganda bye baakolanga edda mu kusalawo ku nsonga z'eggwanga. Bwe tuva ku misinde tugenda ku matikkira era ne Mayiga atunda ettiketi alaga ekifaananyi eggwanga liri bulungi. Bwe tuva ku matikkira tugenda ku nkuuka era Serena zazikuŋŋaanyi alaga ekifaananyi nti eggwanga liri bulungi.
nze mbuuza kukubonaabona ko bannayuganda kubonaabona kw'abaganda kino kyekifaananyi kye musaze okusiigira eggwanga nga tewakyaluwadde kigambo kyonna kyogera ku mbeera embiri Buganda okusala okwayo kwadda luddawa mwagala tuga nti Buganda yafuukanga muntu wa bulijjo naye atakyasobola kwogera ku nsonga yonna. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutu nga nkusaba olw'okuba nti ebyafaayo mu Uganda biraga nti Obuganda bwalina amaanyi naye essaawa zino Buganda tebukyalina amaanyi. Kiki ekibufudde nti tebukyalina amaanyi? Bwe bukulembeze obukyamu buli Emmengo bwe wagamba nti bukuddiza eddamula ne bugaana olw'okuba bulina ba state agent ababulimu nga bo bakimanyi nti okuvaawo kwa gavumenti eno yejja okubeera enkomerero yaabwe mu byenfuna yaabwe. Okuva kwa Museveni bajja kubuuzibwa ebibuuzo bingi nnyo ku butya Abaganda gye babondabonda mu Buganda nga bagiddwa ku mataka. Kwe kujja okubabuuza ebibuuzo obugagga mufunye mu Buganda mu bujjeewa. Kyova olaba ennaku zino akwata n'enjogeza n'atandika okudaalira abantu. Atya omukulu no byabadde alonkinga emisinde gyo egy'amazaalibwa yatusera okugamba nti obutasoma kibi nnyo n'obutamanya kuwandiika kibi nnyo nti era abantu abali yaddeyaddeko mu byenfuna baasoma abataasoma embeera mbi. Wano wenjagala okubuuliza omwami ono yali atulazeeko nti kitaawe yali yasoma kwenkana ku kintu kino okwenkana okutuuka wano. Akimanyi nti Obuganda ebitundu 9 ku buli 100 bwazimbu basajja bataagendako mu ssomero. Akimanyi bwe twogerera essaawa zino nti Uganda erina obukadde 49 obw'abantu. Akimanyi bulungi nnyo nti obukadde obusukka mu 30 tebwasoma naye nga buyimiriddewo yabuliisa. Mayiga njala kubuuza gw'oliisa abataasoma mu Uganda, gw'oliisa abatamanyi kuwandiika. Njagala ombuliro bizinensi ennene mu Uganda nga bannyinizo balina PhD oba balina masters. Okuyimirirawo ng'omuntu ayimirirawo ku magezi ge mazaale so si bitabo. Mumukulembeza nnyo amagezi amayigirize so si amagezi amazaale. Abatondawo Buganda tebabutonderangawo mbito babutonderawo magezi mazaale na buvumu. Woyimiriddeawo abazimba obulango obwo baali tebaasoma gwe mufutubadde gwe yasoma n'amasiro gakulemye okumala. Gwe yasoma ate ofutubadde kubba bubbi nga n'ebizibu biruma bannayuganda mu Uganda tosobola byogerako kubanga era kiweesigamyeko kimu kya bufere na kubba. Bw'atyo bwe yabadde akudaala. Byosoma okufuna nze byendense ennyimba mwali muzuulidde ezo. Omuntu atamanyi kusoma na kuwandiika talina lugendo. Bameka be basuuzizza bino eby'obululu olw'obutasoma temubawulidde? Bameka abalina ssente abali mu mbeera eyo? Singa otunuulira abantu abali yaddeyaddeko baasomako. Ataasomako atamanyi kusoma na kuwandiika tayinza na kulya bwami. Abantu era basinga okubonaabona beba bataasoma. Eyasoma bw'anaaba ali ku muwumbo ataasoma ng'ali ku kibego bwekiri. Right. Kati nsano gamulengejja wasanya ko Charles Peter Mayiga nga mpita ku mutimbe gano guno gwegula makafo mjera kugamba ebyenfuna by'eggwanga Uganda ebitundu 65 ku buli 10 bimidde ku bantu abataasoma. Kino kiri ku record Salo gamulengejja wasanya ko Charles Peter Mayiga ebyenfuna by'eggwanga Uganda bimiriddewo ku ebitundu ebyenfuna by'eggwanga bitundu 65 ku buli 10 bimiddewo ku bantu abataasoma. Kubanga baasoma ate banoonya mirimu. Kino nkikunnyonnyola abaasoma banoonya mirimu so nga bataasoma batondawo emirimu era baddukanya bizinensi zezirwa. 1 mwabagamba nti mwasoma ate muli babbi kuba munyunyuuta ate abataasoma era nga ataasoma bataliiwo gwagamba nti wasoma tolina kyosobola kukola. Lwaki Abaganda boosolozaamu ettaffaali oba oluwalo wattu tebaasomako yakwata 10, omutwalo, 5, akakaaga oba n'akakadde
n'akawaayo mu luwalo olwa Buganda. Njagala ombuulire ba eriti bameka abali mu ttuluba ng'eriryo abazimbye Buganda. Mayiga ba eriti bameka bemuga nti basoma abazimbye Buganda asobola n'okukwata omutwalo n'aguwaayo. Enkuuka ebeera mu bantu kikaaki. Emisinde gya Kabaka egy'amazaalibwa gibeera mu bantu kikaaki. Obutale obuli mu Buganda oba buli mu Uganda bubeera mu bantu kikaaki. Boda zivuga bantu kikaaki. Akedi ziri mu bantu kikaaki. Ennyanja ekolebwako bantu kikaaki. Obusuubuzi bukolebwa mu bantu ba kikaaki. Abayimiriza amasomero abasomesa abaana bantu ba kikaaki. Be bantu abo boogamba nti abataasoma ate bakuyimirizaawo. Tujja tuteekawo challenge tuteekewo wali ebiwayi bibiri abataasoma n'abaasoma buli omu atandika okuddukanya economy olabe kye kitegeeza. Naawe Mmengo w'oyimiriddewo nkugambye w'oyimiridde abataasoma baazimba Bulanga eyo. Ne nkubuuza gwe yasoma ozimbye eki? Kuba buli kimu wasanga weekiri. N'amasengero gwe wazimba ssente wazijja mu bataasoma. Ate z'omala n'obba. Amasiro g'ogamba nti wazimba gakolemu emyaka 13. Ssente bazisonda. Baate baasoma. Omulina abaana b'amasomero. Kati kyogerako mba sinnakitegeera. Njagala kukusaba mu bintu by'oddamu okwogera mu nsi yonna ng'okutte ekkalaamu, okutte n'enjogeza toddamu kwogera ku muntu yina kuga nti yasoma kubanga yayimirizaawo eggwanga Uganda. Informal sector. Njala kubuuza gwe mulundi meka gyogera mu katale. Mulundi meka gyonywa obuugi. Mulundi meka gyolinya boda. Mulundi meka gyokwata enkumbi. Abalima emmwanyi gyoga nti emmwanyi terimba baki. Bameka abasoma basobola kusanga asanga alina faamu y'embuzi oba ey'ente. Oba alina omusiri gw'emmwanyi. Emmwanyi z'otunda mu kiri kikampuni kyammwe ekyabaffe eky'emmwanyi terimba baani abazirima bataasoma. Kati ngenda kusaba n'obuwombeefu mu kwogera kw'oyogera kwonna ng'oyimiridde toddanga namu kwogera ku muntu gw'ogamba nti teyasoma. Kubanga okusoma kuyamba kuwandiika na kubala ebisigadde ozaala nabyo ng'omuntu. Kati mwe ekizibu kye mulina muddira ne mwambala engoye ez'ebintu bye mwasoma mu ssomero ne mwerabira amagezi amazaale kitaawo n'ennyoko ge baakuteekamu nga bakuzaala. Gwe mulowooza mu musinga okutegeera. Tokiddangamu kwogera ku kigambo ky'abantu b'ogamba tebaasoma kubanga tulebe bangi abaasoma ng'amagezi ate amazaale tebalina. Kubanga yeerabira nti omuntu Katonda amagezi gaakuwa nga nnyoko akutonda mu lubuto lwe ge magezi amatuufu g'olina okutambulirako. So njagadde okuyitawo kawo nkutegeeze nti wakoze ensobi. Okujerega n'okulengeza mbu abantu abataasoma. Kasita njagadde okunnyonnyola ebitundu ebyo byonna obitegeere. Naye nga njagadde okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka omulopera mugambe nti akasiriikiriro kangi kalwanya eminya. Abafutubadde Mmengo tebasobola kwogera ku bikolobero bikolwa Museveni. Wabula ate batambula naye ekiro. Okulya naye ng'era bakola bebabeera mu ntalo n'enkwe ez'okuwaayo Abaganda n'okuwaayo Bannayuganda bawangalya mu Buganda abataagala gavumenti eveeko nga balwanyisa baagala gavumenti eveeko. Tosobola kufuga banno myaka 4 ng'obajja ku mataka obattira abantu baabwe abantu abasinga obungi bawaŋŋanguse ne bubala nti kiri nnomo. Nsi ki gye wali otuusemu nga refugee asinga nnyinimu mu nsi obuyinza? Nsi ki wali osinze gye wali otuusemu ng'abagwira almost batandise okujja bannansi mu bitundu bawangaalira? Nsi ki? Teriiwo. N'olw'ensonga ensaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka omuwaabira n'okuwaabira okutegeeza nti Mmengo kyonna kyekola. Ku ssaawa zino Mayiga alabanga ekirungi nekyandimuviiramu akabasa naawe kennyini Ssaabasajja Kabaka abantu otandika okukola bakyamuli ng'essalambu ery'ensenke olw'ensonga nti ate tewakyali muntu atufaako. Kasita omuntu wa wansi aga tewakyali muntu amufaako. Ajja atwalira obuyinza mu ngalo,
ate kijja kukosa na buli muntu yenna yalowooza nti wali ali bulungi. Nga bwe twogera nti bw'ogula omukuumi w'awaka akukuume nga aboggolera abayise n'abakonkona n'otamuwa mmere okumala enzingu 3 oba enzingu 4, wattu n'amala yeesolosa n'ava ku lujegere w'omusibidde, tagenda kubuuza ani aliwo, agenda kutuukira ku ggwe akugajambule. Ebisigadde ajja kuba tavunaanibwa kuba naye abaanoonya kyakulya. Kati ne bannansi Abaganda abali mu kubonaabona nga tewali ddoboozi liva Mmengo, naye ng'ab'Emmengo ebyonfuna byafuukidde ekizibu, naye ng'ojja babuuza ku bulamu bw'Abaganda bonna 2 miliyoni Abaganda bafunye eki mu Mmengo? Tekiriiwo. Bajja kuga bazimbi amalwaliro g'abantu ssekinnoomu abakulemberwamu oyo omusajja Kimba Freeman ne Mayiga. Ezo projekti z'abasema CBS posa zaabwe ng'abantu kuferera mu bantu. Enkuuka bw'etuuka ssente za Mayiga ng'omuntu ne kabinenti ye. Emisinde gya Kabaka bagituuka kyovula nti bakironkinga, naye tebavaayo kwogera ku bikolwa ku bantu abagenda okudduka emisinde egyo. Tebavaayo kwogera nti Obuganda economically bukola bubi. Tebavaayo kwogera ku byanjigiriza bye mu Buganda. Tebavaayo kwogera ku butulugunya n'okutta abantu mu Buganda buli omu asirise. Buganda wano yesingamu enguudo embi naye yesinga okusasula omusolo. Buganda yesingamu enguudo embi naye yesinga okusasula omusolo. Naye omusolo gukola ludda bw'ogubuuza. Omusolo gugenda gukola Maserengeta ne gukola mu bukiikaddyo, mu bukiikakkono ne Mamboka. Mu Buganda wava omusolo nga n'enguudo zikwennyamiza. Wosanga obuyumba nga bukutte mu mbinabina naye nga musula mbaani Bannayuganda abawangalira mu Buganda abasukka mu mawanga 56 naye ng'alina obboogerera yaani. Gw'okimenti abakungu b'Emmengo muyita mu nguudo zonna eziri mu Buganda amalwaliro amakyamu ne mugoogerako kikyusa ekifaananyi abantu bakirabira. Gw'okimenti minisita wa Mmengo bw'osituka n'ogenda ku ddwaliro effu mu Buganda n'okola vino ebaddakiika 5 ng'olabisa ebintu ebyo nti eddwaliro basobola oddikola. Gw'okimenti Katikkiro gwe Mayiga bw'ogenda nti ngenze ku luguudo lw'Emunyonyo oba oluguudo mu nguudo zonna eziri Wakiso enfufu n'ekkuba ng'oyimiridde, it's enough example emala Katumba Wamala ne banne ogati batulabisiza tugenda tukola oluguudo olwo. Ne buli omu yeetuddeko kubanga mutambuliramu Museveni yabawa emmotoka neteebuza emmotoka gyampa yaki nga bantu Bannayuganda batambulira ku bigere enfufu bakuba. Gwe tuweebuuza nti noteebuza ebyobulamu nti buli alwala afuluma agenda mu ggwanga, agenda bweru wa ggwanga. Olaba nze kamwa kwogera ne bannansi abakwata amasimu ne boogera twogera ensonga zino n'obawo ebikyuka naye mmwe ate abayita abakulembeze nga muga mulina ensonga ze musobola okwogerako. Tugenda basaba ebyenfuna mubikendeeze. Ne Bumaali yafa teri muntu ali kungula nsi eno, wabula okungula ensi eno zisala abantu ze bakusabira ngo bakoledde ebirungi. Mmengo ng'ekulembera Mayiga mu butamanya kusirikirira kusussa obungi nga bannansi batulugunyizibwa. Ssente muzirye mwogere bituufu. Ne mmwe mukeera ku makya misinde n'oteekawo n'otega emikono t-shirt ezitundibwa kubanga osuubira obuwumbi 3. N'okeera mu amatikkira gatobise n'otega emikono n'otunda kaadi, buli kaadi ya bukadde 2 agala kuliraanya Ssaabasajja Kabaka n'otega engalo. Toyina gy'ogenda zitwala. Wajja oli mu nkuseere ng'ovaako n'evvu. Ogaggawalidde mu Buganda naye olw'okuba nti ssente tezikutibwa ate togenda zeetikka era okyabba okyasaba. Bakatikkiro bangi babadde Mmengo baga nti ekyo kye tukozeeko kimala katugende. Naye gwe omusajja atayagala kuva Mmengo oyawukana otya ne Museveni kubanga nawe ofuuse dikiteeta. Tebasobola kubanga baga nti kino kikyamu n'otayogera kino kikyamu n'otayogera kino gwe n'osirika. Muwanga Kivumbi vice president omusajja Omuganda avundira mu comment ovaayo kukola comment. Munnamateeka yagasoma Dr. Rina Zedriga avundira mu komera gwe yagamba nti wasoma mateeka tosobola kuva kukola comment ku munnamateeka munnaasibiddwa.
Mchala Jackie Mbabazi mabanga musibye nga natamanyi ko notava wadde kola commentary. No gama nawo osobola kuba nti mufuge eggwanga lino. Mufutubadde ku Buganda mukola buli kimu ekikyamu ekiriwo. What kind of nonsense is this? Amasuti mwambala gaaki. Ogenda mu kereziya kusaba era nosembera ki? Okulembera nte, okulembera mbuzi, oba okulembera ndiga. Mbadde ngamba nti okukaba kw'abannansi kikola ennyo kusinga okujja abakulembeze bonna gye bali. Wana abasajja n'abakazi bayogeranga emmengo nti ekimala kimala Museveni n'onsobi n'amanya. The moment you keep quiet and you don't tell Museveni the truth, he will keep on torturing Ugandans. Akole buli kikyamu kyonna. Previously, nga Mengo bweyogera Museveni awulira nga atya. What went wrong? Because you came in Mengo, you're working for Museveni. You can't even speak a single word against his actions. Mengo had a say previously. What happened to that stake? Kyatuuka ku mukono gwa Mengo gwali gusobola okwogera bannansi bonna. Kubanga gwoyagala wefuula eggala essajja nga buli kimu okyemalira. Wafuuka ozambe. No problem. Ebyo njagadde bibagamba. Awo nvuddewo. Leero munnamateeka era nga naye ali mu dduka wa kooti ensukkulumu omukyala Justice Kisaache alina obukabo yaweereza bannayuganda saako nammwe bannayuganda abagufudde omugano ogw'okusirika nga Museveni asaanyawo eggwanga n'otukulugunya abantu. Era obubaka buno njala busindikira bannayuganda mwenna abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli safe. Nebo bomunasirika ennyo Museveni ajja kubuuza lwaki musirisa era ajja kubatta. Bw'obanga munnamateeka omukyala yasobola okubinnyika mu nsuwa n'adduka kitegeeza yalaba. Gwe kyotalaba. Buno bwebubaka bwe bwayogedde olwaleero. In the home of Robert Kyagulanyi. Has a crime been committed there? These are things we are talking about. You can't have it. How can we claim we have a rule of the rule of law in Uganda when you can, armed soldiers can, or armed people in uniform, whether army or police, can just go and decide to create a military barracks in the home of a Ugandan citizen, even if he's the head of a political party. Even when we are doing investigations, you don't have those rights. And for how long do you cordon off if there's a crime, but there's no crime, but we have camped there because we are in leadership. These things must stop. For those who are in leadership, it's a shame to all of us. Let's not continue shaming. If you have no shame, personally, Uganda has a name. Uganda has a name. Let's protect our name, because all of us, we can't just turn into Kenyans or Americans or whatever it is. There's a process if you are lucky. But as long as we haven't assumed the citizenship of another country, we are Ugandans. But we can't have this situation where there are laws on private property, and as lawyers, we need to find a creative way of putting pressure on some of these things to stop. If you contest in an election, that is a political contest. But you also have a right to home, which is protected, and your privacy is protected under Article, I think, 26 of the Constitution. Is it 26 or 27? I haven't checked. So let's stop this. Sorry? 27. Yeah. And 26 for property. 26, yeah. So this impunity must stop. And by the way, I'm saying all this as a peace-loving Ugandan, and we love peace.
peace which comes at the cost of violating the rights of Ugandans or some Ugandans is not peace. We all have a right to enjoy peace. You can't say for us to have peace, let those ones not have peace. Where are they going to go? You're Justice Chisache nga kutegeeza nti eggwanga lino litukakatako ffenna tuli banna Uganda. Okutabanka kwalyo kitukwatako. Okumenya amateeka si kirungi. Nakugamba nti okuyingira mu maka ga Kyagulanyi okugafuula military barracks kimenya mateeka. Ne oba onoonyereza olina kuyita mu mateeka so si kufuula maka g'oli nkambi ng'omenya amateeka n'okutulugunya abalala. Bw'atyo bw'akugambye. Kati gwe Munnayuganda ali eyo gw'alowooza nti oli safe mu Uganda, toli safe. Abantu balina obusungu. Ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga mbira abantu balina obusungu. Weebuuza omusungu omuntu gy'abujja kubanga tayagala kwogera kati ekiru yajja kimalya ku muntu yenna gw'anaaba asanze ng'amukyokoozezza. Lw'ono omanya nti abantu balina obusungu. N'olw'ensonga eyo njala Bannayuganda mutegeere ku nsonga eyo nga bw'eri essaawa zino. Awo tuvuddewo. Kati waliwo kye batagenda bagamba mu mawulire. Waliwo kye batagenda bagamba mu mawulire. Naye nfunye message eno abantu abawangaalya mu bitundu bino njala mbeere beegendereza nnyo nga mutambula. Njagala kumenya ebitundu bino njala mbeere beegendereza nnyo nga mutambula. Naddala mu biseera ebya kumakya oba ebiseera ebya kawungeezi. Ebitundu bino kambi bagambe. Omuntu nga oyita Kulambiro Ring Road Kiwatule Kyanja Stretcher. Akawungeezi ng'otambula oba ovuga oba otambuza bigere buli ku boda beera nnyo mwegendereza. Kulambiro Road Kiwatule Kyanja Stretcher. Northern Bypass Masanafu roundabout bwayise section mubeere beegendereza nnyo. Bokasa Ring Road towards Kampala Forest Muyenga mubeere beegendereza nnyo. Buziga Hilltop Road mubeere beegendereza nnyo. Kampala Entebbe Express Night Travelers mubeere beegendereza nnyo. As well Mitiana Road beyond Buloba, Masaka Road beyond Nsanji mubeere beegendereza nnyo nga mutambula olw'ensonga ebifo ebyo tebikyali safe n'omulundi n'ogumu eri Bannayuganda abatambula. Kati bw'owulidde ebitundu ebyo weegendereza nnyo. Kati nakulwajjo omukulembeze bwe yabadde ng'alabiseeko ku mutimbagano ng'ayogerako eri ensi yonna ng'ali mu Geneva Summit 2026. Obubaka mwabula beere besibuddamu. Naye obubaka bwe yabwogedde nga buli straight nnyo tebabaddemu kwetooloola. Naye yagambye Bannayuganda n'agamba n'Abazungu openly. Yabagambye mwesuulire gwa Naggamba ku mbeera egenda bweti mu Uganda. N'abagamba Museveni ye dikiteeta eyeefudde kalimagezi ennyo nti muyonjo nnyo mu byakola. Si lwakuba nti alina amagezi no. Museveni mbasomesezza ekintu kyakola. Addira omuntu agenda omunoonyerezaako n'amufuula comfortable nnyo. N'amuwa n'ebyokulya, n'amuwa n'ebyokunywa, n'amuwa n'ew'okusula, n'amuwa n'obudde omutuukirira. Wattu n'akuwa ne kasente. Era n'akulaga ebyo byeyagala okulaba. Takukaayanya. Kati awo n'akufuula comfortable. N'abalaba bati obasudde mu katego ke. Wabula yabagambye Abazungu nti muli wano mwesudde gwa Naggamba. Abantu battibwa, bawambibwa. Naye embeera egenda tuuka eve mu by'obuntu. Etuukewo ng'ekyali e Rwanda. Ng'ate mwakimanyako temutafaako kye mukola. Naye mbagamba nti ekintu ekyo kyandituuka mu Uganda singa mba temufudde eyo nnyo kujja Nakyemalira oyo mu ntebe. Yabagambye mu lwatu ng'omusezi agulesigwe mutafaayo.
kwenganga Museveni mu ngeri yonna ekyatuukirwa nakiyinza okugwa mu Uganda olw'ensonga nti buli kimu ekigenda mu Africa mukiraba naye Mwoyo gwa Naggamba ekyo yakibagambye olw'ensonga ono akozesa abantu bangi nnyo okutuukiriza ebigendera byayagala ng'omuntu bw'atyo byayogedde. Kati abasinga obungi olunaku lwajjo President gagenda okwogola abaddeyo diversions nyingi ne diversions ezo tezabadde successful. Lwaki? Diversion yasoose yabadde ya Yusufu Nsibambi nga bwe nabawandiki ne bagamba nti kyusibwa Yusufu Nsibambi si mawulire. Njala kubuuza lwaki si mawulire. Emyaka gyonna gye mbadde ku social media mbadde njoyera ku Yusufu Nsibambi n'ekibinja kyabwe kyonna eky'abamayiga bali mu opposition. Kati yadde si mawulire. Era njala sooka kugamba nti bwe yayingidde mu NRM bo 17 yagenda nabo yabaleseewa. Yagenda n'abantu 17 ye bwe yagenda 17 yabalesera ddawa. 1 yonge saati gye yabadde mutuuka. Kitegeeza nti saati abaddenga nayo tosobola kungamba nti wayingidde NRM ojjo ng'olina essaati ekufiitinga obulungi nnyo. No, essaati abadde ajamba naye ng'ajambala kiro okugenda osinkana Museveni. Tosobola kunga nti wabadde n'essaati fiitingi bweti. Ng'essaati etobadde n'ebbanga lyo nange kufiitinga bwetyo. Olaba ne morals ezibadde mu NUP ba state agent baddenga mu NUP nabo Museveni ne bamafi ba ino badde babaleeta nga bambala bi t-shirt binene enkofira tezijja ku mutwe nga tebambala fitting ngo naye ono fitting gyayamba tekitegeeza nti essaati abaddenga nayo ngemu fittinga bulungi nnyo kitegeera bulungi nnyo. Ono omusajja gano si mawulire just baagende bakulyetinga diversion nekyaganye okitegeera essaati emu fittinga azifu nti yabadde nayo already kubanga tukimanyi nti bano badde ba NRM okitegeera bulungi nnyo. Kati yoyo nno abadde nampala wa FDC mu palamenti y'eggwanga Kanso Yusufu Nsibambi olunaku olwaleerawo alangiridde nga bwe yegasse ku NRM mu butongole era n'agamba nti yazze kukola na mwami Museveni. Uliriza. NRM oye. NRM oye. Museveni oye. Nsibambi oye. Oye. Independent. Come on, do it. Kati essaati abaddenga nayo kyobula nti abadde mutuuka bulungi nnyo. Nkuwadde ekyokulabirako nti Museveni badde bamutega abantu baga nti bakyusa okuva mu NUP nga t-shirt tezikwatagana ezimu nnene enkofira tezikwatagana ku mutwe bambadde nga baagala nga abalese bulesi. Kati ono yakyuse jjo yazza ate naafuna fitting immediate n'omuleeta bano ba NRM babaddenga just badde balinda kadde katuufu kukyuka naye ekikutto budde kigenda buta. Kiki ekyamututte nnyo? Ensonga zizino wammanga. Esooka 1 eyamuleese omwanjula yaani Anita Amongi yali luddawa mu FDC n'avaayo. Eyo question mark bofunye eyamuleese yaani Anita Amongi omwanjula yali ludda mu FDC. Ogabugamba nti kibadde mu program n'abula kibadde mu program n'abula kibadde mu program. Ekyo ndozo kitegedde. Ekyokubiri ono omwami badde mu opposition nga faking at opposition kumbe bali ku mission history ne mwamufunye. Ekyokusatu omwami ono abadde mmenyi w'amateeka nakatakyali mmenyi w'amateeka. Teri mumenyi w'amateeka essaawa zino ng'amanyi nti waliwo abantu abamulindiridde omujjako bye yabba oba be yaffera ng'amulindiridde aba takyalina security kubanga akimanyi mu parliament agenda kuva ajja kuba takyasobola kukubira DPC simu kubira OC simu oba kubira minister yeno oba kubira muntu yeno mutaasa. Kati kyadde alina okukola kwe kuswitchinga at least asigazeyo nti nayingidde NRM I can call Museveni, I can call any minister or DPC or any general to rescue me. Ekyamututteyo kusigaza bintu byanyaga nga tebabimuggyeko abantu kubanga luli abadde agenda kuluzinga office wa MP kitegeeza abaluzinze security ye abaluzinze immunity ye. Kati
okuddamu okufuna ka immunity yabadde alina okuswitchinga okuva eno ku mirimu gye gy'obwambega agendedde kubanga eno abadde abega nga alina immunity eba MP ng'asobola okukubira nawe odalika chairman S1 chairman S2 OCCID DPC bajeno ne ba minister kubanga ne parliament ng'asobola okwogera nantamu kati nga adeka security ako ka immunity abadde akalina kati tambwe gwako nga talina weyeekutte kitegeeza immunity agenda giruzinga beyafera beyatta ayinza okuba ayinza sigamye nti yatta nebwe ayinza okuba nga alina beyatta nga no bamulindidde omanyi njagala nnyo kosa ebigambo ebyo nti kuba isobola okuva nti gundi yanzitira omuntu naye nga nze sina proof nege nti ayinza okuba nga ayina beyatta nga no babadde bamulindidde awo n'agamba okke benafera benatta benabba kati wano okuluzinga immunity mbaka bakaweddemu kaŋŋende eri kati mukitegedde yabadde alina okugenda okufuna ka immunity y'ensonga eyokusatu. Ensonga eyokuna 1 omwami ono yatugamba alina ebyapa 174 alina ebyapa 17 mu Kampala Central. Ebyapa ebyo si byenga omuntu, ebyapa bya First Family wakuba biri mannya ge bya First Family biri mu Sale biri mu Hozi biri mu Geneti biri mu Museveni biri mu Dana Natasha bonna patience kati yabakuumidde ebyapa mu Kampala Central ebyapa 17 n'ekyapa ekimu kiba fuuti 10 ku 10 kwata fuuti 10 ku 10 ebyapa 17 byali bigambo bisi byange naye nze gye buvuddeko nabagamba nti omusajja abeeranga mu Kampala District Land Board be baatunda ettaka lyonna eriri mu Kampala ne bazza liizi zonna ezaali ziweddeko ng'ettaka lirina kuddibwa Buganda oba ettaka lirina kuddibwa Ssaabasajja Kabaka ne baliguza Salim Musale ne First Family. Kati olw'okuba nti bali tebaagala kweraga wantu wonna nti bannannyini bintu bino kati ono kwe kuvaayo ng'emmandwa emulinnya n'agamba n'ebyapa 17 mu Kampala Central. Ebyapa bino by'abaani bya First Family alina obibakuumira kati kyova olaba yabadde alina okuba nga balina ebamuteeka asobole okukuuma emmaali yaabwe entuufu y'ensonga ey'okuna ndowooza ogitegedde. Naye politically is a dead man walking. Yafa mu byobufuzi era abadde atambula nga mufu. Is a dead man walking byobufuzi. Is a political dead man walking talina kintu kyonna kyasobola kuzza. Era neri gyagenze talinayo kintu kyonna okujjako. Bayinza omweyambisa mu mateeka ne bamuteeka mu bitongole by'amateeka. Bayinza omuwa ambassador bayinza omuwa ekyaki naye nga ye politically talina mugaso kuba public yamutegedde. Bwe muzzaayo akatambi babega Besigye gyali mu kkomera yabagambako ku mwami gwe bayita Kanoonye. Era yakalifalinga kuono nsibambiso agosima uli okuba nti zino zibadde malls all along ne Besigye abadde azimanyi nti zino malls bamu ku bantu abamu bamukyankalanya. So kati oyo talina kyabagamba bayagadde omukosanga diversion unfortunately tekyakoze nebira byonna ebisigadde mu lukimu gya kitegera mpolampola nga bekigenda okujja. So njagadde otegeeza bannayuganda ati kati already political parties zonna Mau ali mbulire ne Museveni ekigendera kimu kimanyi nebina byonna sijja byogera byonna ng'oggyeko national platform. Kati gwe kyolina okusooka okumanya lwaki abagamba nti opposition ate balwanyisa ekibiina ekiri mu opposition ekyagala okuggyako Museveni. Mbadde ngamba nti bandibadde bakola nnyo nabo okwenkanankana ekibiina kiri bafune amaanyi ge baggyeko Museveni. Lwaki ate ekibiina ekiriwo ekirina amaanyi kye balwanyisa? Kubanga gwe muzannyo gwombadde muludde okutegeera abaali ba MP bafuuka ba bloga, abaali ba MP bafuuka ba YouTuber, abaali ba MP bafuuka ba TV presenters. Lwaki? Lwa blackmail, propaganda, malice against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era mwegendereze nnyo ba YouTuber abakyaza kubanga nabo twabagamba ddati ba state agency gwe mulimu gwabwe ogubasasuza monthly. Kukyaza ono avume Kyagulanyi, kyaza ono ateke wano Kyagulanyi wansi, kyaza ono akuba ennupu kuba gwe mulimu okukola ki ogubasasuza. Ndowooza mukitegedde olwaleero lwaki tubagamba ensonga zino okuzekkaanya baani boogera ki babagamba ki zezo ensonga nga bwe zirina okubeera. Mutegedde bulungi nnyo.
bwe mmala otegeera ensonga ezo n'abantu ab'engeri gye bakola emirimu gyabwe njagala buli omuggula amaaso go otandika okwetegereza. Manyi abantu bangi mulina okunyolwa n'obulumi mukonvatinga obulumi bwammwe mu bikolwa kye tuyita action via surgical operation. Mukonvatinga obulumi bwammwe mubukonvatinga embuzi ebikolwa via surgical operation. Kuba tugenda mu bikolwa tekyaligamba nti waliyo akalwa akajja tekaliyo. Uganda tugenda mu bikolwa era temwerabira newawo okuwamba kwonna kye tuyita kudita nga si Kyagulanyi agenda okufuuka president. Eyo tetuli mu interested mu yo kubanga naye bagipulaninga. Nkiddamu newabawo okuwamba kwonna okwengeri kutya okw'amagye nga Kyagulanyi Ssentamu si yagenda okubeera omukulembeze. Eyo si yaffe yaabwe. Bakirowoozaako ekyakudita bakirowoozaako okuwamba obuyinza bagenda nti Nyande takoze amateeka agamenye kooti tekyakola paliamenti yafa. Bakirowoozaako naye akakono bagamba kujjo nga Kyagulanyi afuuse president amaze okuwamba. You can accept. If not that ebyo byabwe nga bo awo n'otuvuddewo. Kati kanambule ku bigere katono nnyo tuddeko mu parliament. Ensonga lwaki omugenzi General Idi Amin Dada yajjawo ebyobufuzi by'okulonda? Yamanya okukulaakulanya eggwanga teweetaaga ba politician. Yamanya okukulaakulanya eggwanga teweetaaga ba politician, teweetaaga teekawo okulonda. Ye n'agamba agenda fuga ng'okulonda takutaddeewo. Era bye yakola nga tataddeewo okulonda birabikako. Njala kubuuza muganda wange ali eyo okuva mu 96 bukyanga okulonda kutandika mu Uganda. Uganda yali ekyuseeko ko mu mbeera z'ebyenfuna by'eggwanga, mu mbeera by'emirimu gy'abantu gye balina okukola, mu byenfuna, mu byensoma, mu by'enguudo, mu by'amalwaliro yali ekyuseeko. Lwaki tekyukangako olw'ensonga okulonda bakuteekamu ssente nnyingi naye nga tekuyina makulu. Tekuyina makulu kutya. 1. Ekyo ekiyumba kisaana kwokya. Parliament esaana kwokya n'abagimu bonna ne bafiiramu. Liri bagiriro mwabagirira okubba ensimbi z'omuwa omusolo. Mumanye ebbagiro ly'ebbagiro eribbibwamu essere z'omuwa omusolo ne bazigabana nga tebalina kye bagenda kukyusa ku bulamu bwa muntu wadde obulamu bw'eggwanga. Lwaki bo bwe balwala bagenda Bulaaya babawa insurance naye nga omuntu amulonze talina insurance bw'alwala agenda Kiruddu nga teri ddagala. Nabagamba dda teri parliament mu nsi yonna egabira bamemba ba parliament emmotoka. Teriyo. Uganda bakikola kubanga baagala bakuumira wali. Yateekawo ki parliament kye ne kibeera wali ng'ayisaamu ssente mu mateeka naye nga bya kifere n'abateekaawo. Essaawa zino babanyumiza ebiboozi bya parliament sibe bagenda kufuna ssente mmeka. Kino Museveni akikola balaga nti mwe abalonzi temulina makulu. Yayagala bano mumuleetedde kubanga bagenda okukozesa mu ddiiru ze okulaga ensi nti waliwo democracy ne legitimacy eya politics mu Uganda nga taliiwo. Nze singa nina obuyinza ekyo kiyumba nandibadde nkigala nga Amini bwe yakola n'okulonda ne kujjawo. Ekyo kiyumba nkigwana nekikubako bomu ne kisaanawo n'okulonda kuba Amini kye yakola mu myaka 9 Museveni aga tannatuuka kwadde mu hafu yaakyo. Amini kye yakola mu myaka 9 nga tataddewo kulonda Museveni tannatuuka mu hafu yaayo. Lwaki? Kankunnyonnyole otegeere. Enguudo Amini ze yaleka zikyaliwo. Bano bazikuba mu bituli. Amasomero Amini ge yaleka ge gakyaliwo. Museveni galuwa gazimbye. Amalwaliro Amini ge yalekawo ge gakyaliwo. Museveni yayongeddeko Kiruddu na Kawempe. Ennyonyi Amini ze yalekawo bazitunda. Museveni zayongeddeko buli lunaku akyusa bakozi.
ebyenfuna Amini byalekawo nga biri stable nga Uganda teina banja kati mu Uganda banji wa milioni 3 nga Amini yaleka bana Uganda tebabanja Museveni kutwala obuyinza kutubanja milioni 3 buli muna Uganda azaliddwa natannaziba kubanja milioni 3 kati wano bakusiigire kifaananyi ekikyamu kyekiriwa bw'ateekawo ki parliament kyamu ekyo ne babba sente ezo ne bazigabana nga abafamire ne bazimba zi malls oba shopping malls oba arcades ne bazimba zi byandi esimanyi byandi ne bazimba za apartments olya bulungi nnyo kane bazimba za arcade mu Kampala ne bakulosa nti waliwo enkulaakulana yaba individual teyamba bannayuganda bonna enguudo ze bakoze sofa zonna zigenda ku properties zaabwe gobali tewebuuza lwaki enguudo ezikolebwa ennyo mu bitundu bya Wakiso Kampala zonna zitagetinga wali properties zaabwe watali properties zaabwe tebakolayo wale tunakyetegereza okola sawa ya Queen bali batagatinga Mr. Hotel n'ekyo ki shopping mall ekiri awo byonna bya Janet bate mukiteekanga mu mutwe genderewo waliyo bizimolo zaabwe n'amayumba gaabwe enguudo zonna ziri mu luwo kubanga waliyo properties zaabwe genda ekira nagira yonna waliyo properties zaabwe gubali takiteekanga mu bwongo watali properties zaabwe tebasobola kukolayo nguudo gozaaki enguudo zonna ezayisanga emmotoka ebbiri mu Kampala ng'emmotoka egenda nedda ezimu zonna baziggala bazifula wanuwe kubanga baayagala nti emmotoka bw'egenda tedda nga baagala jaamu w'abantu abeera awo mu maduuka gaabwe ng'amaduuka gaabwe gali bize ne bagafuula wanuwe nti emmotoka bw'egenda tewali edda ekyo temwasooka kirowoozaako so nga te Kampala bamuzimba ng'ebibugibira nti emmotoka bwe beegenda edda nga bwe kyali mu ntandikwa olw'okuba nti bo bagenze bazimba za keedi zaabwe olwa personal interest ne gains enguudo zonna mu Kampala Central bazifuula wanuwe lwaki kubanga technically bakikola bakimanyi nti kati balinamu amaduuka gonna n'akeezi balina kikola batyo ekino temwakimanya bulijjo temukirowoozaako nkikunnyonnyodde enguudo zonna ze bakoze mu Kampala Wakiso zonna zigenda wali properties zaabwe so si gwe ng'ezizo eziza public kyovulaba enguudo eza public nfu tebazikola zimala myaka ezabo mu myezi 6 balumaze nga lugenda kukola temwamanyi lwaki bazimbe kasa ya Queen bakazimba olwa Mr. Hotel ya Janet n'ekimoolo ekiri awo Ensambya temwamanya oba kimanyi nti police barracks ekibuli nga n'ettaka lye bazimbako ebintu nolero ya polisi waki tebasooka kuzimbirawo bazikuzimbira ba polisi basulawo awo nagula bataka bagagaba nakyo tunakitegeera tunakissa mbongo kitegeera gende wali amasomero gaabwe agali ku international enguudo zonna nkole genda ewali amasomero ganagali international enguudo zonna nkole kuliko n'amataala kuliko ne kamera buli kimu kwekiri kubanga business zaabwe temwasobola kibuuka kati eyo parliament agikozesa kubba ssente bwamala okubba ssente nga bazimba zimoluzi bazimba expensive medical centers bazimba amasomero agali ku international level bazimba eziwooteeri naye nga bw'otuuka kuba ebintu mu Amini bye yakola mu myaka 9 mu 7 tandabituuka mu half lwaki kubanga buli minisita abadde mu gavumenti ya Museveni alina personal interest bamugamba kasitoba nga osobola otebako service wa Museveni zinesigadde vuluga ne bavuluga ekitali ku Amini
Amini yakolanga ebintu byalinga bya public bannayuganda bonna so si byengo omuntu. Museveni akola byengo omuntu si bya public ebivaako. Nza mutegedde ebintu ebyo kati njagadde okubategeeza ebintu bino mbitegeere nenga nfunikanga nti oli ready. Are you ready? President wagenda okuvirayo, are you ready? Oli mwetegefu. When the president comes out, are you ready? Chichibuzo chenkubuuza kuba duration esigadde ntono. Are you ready? Oli mwetegefu. Mwenna muli betegefu mu Uganda yonna muli steady. Joe yazoko yabagambye nti time bwe betuusa okusafacinga ngenda kuvaayo. Are you ready? N'olw'ensonga eyo mukaba nkumire atakumira mpeera mweraba.